ye avudde mu mailo 10 ewaabwe ali ku mulyango gwa Russia ku fence ya Russia abantu bonna alina akakodya abayita ba NATO nenga ya America yakola ki kyata alumba wa NATO abalumbyani nemba ina abalumbya America kakati eyo security chokeni eri mu miles mu intercontinental Mombasa ataddewo base ani ataddewo base ebigambo bya defense ebyo bobekanya oyinza okulaba ngona agamba ati Uganda tenatuuka Uganda etuuseewo nenzo okubanga ebulamu zenavajjo ebunagana nga tuli ku bya constitutional review ya Uganda Muslim Council ngari sacha bwenatuuka ekisolo butwamaliza omulimu ngati tuongereyo olunaku lumu tugendeko tuweemu abantu omukisa okulambulako ningende bodagana waliwo n'awalala bayitawo ku nsalo ye Rwanda yete nagulwawo watu bayitawo na kubiri ne bagigula bagita kyakani kitale kyanika webali bunagana mu maaso gange kenyini nze Hajj Yusuf Sowendi Mayanja nekwata ku tractor za government ya Uganda ku ludda lwe Congo nga zigenda kuzimba oluguudo okuvaawo ebunagana mpaka Goma ongeremu ku byaki nga World Bank yakola ku ludda lwe Congo je twandibadde tulabanga aba revenue border post ey'omulembe kati n'engamba nti Congo kusinziira ku byobugagga byayo Uganda bwebanga tuba tutapinze n'empondwe nga bagenda kuzimba waayitawo ennaku nga 5 ne balumba abayi mu 23 simanyi oba n'ebimotoka byaffe babyokya kitegeeza nti defense eno si kigambo kya kusaaga bwe kibanga gavumenti eneddako challenge gyerina number 1 ye defense ne security tebitwala for granted kubanga bwe natunuulidde mu Africa olwangambye nenkola research ku Africa nga Nigeria waliwo mu security Boko Haram abana baba bali awo musomero tibaba tutte bano babadde balinda train tibaba koze eki kitutte n'emyaka n'emyaka ate abaana abo banji abantu banji yo golokuja omukyala yavaayo yakazala yazadde abaana babiri ekintu ekyo mu ggwanga bw'oba olina emirembe ne security nga ggwanga lya wano ne defense okirabanga ekyokusaaga niwe ntunulira ebiri Congo gye bayingiranga abasaatuukira mu lujja lwabwe tubusajja buva mu Rwanda ne bugenda ne buyingiranga busaatuukira mu lujja ne butta abantu sebo government eyale wano ekoze ku security eyo ne defense government eneddako is a very big challenge okulanda maintaining yes go watch to tent erikola biki naye just to maintain ekyokubiri kyenalabye strong leadership NRM tubadde n'omukulembeze waki asobola okudda mu bazungu era statement ozirina nyingi nnyo wabadde abakola ki abaddiramu akolagana nabo ku ludda olwakona ate mu ddona akola ki n'asobola okuba balansinga ddala gavumenti eneddako tunafuna strong leader ekibadde Congo okimanyi baateekawo mu butu okumukuumira mu ntebe kyokka ne baluutinga Zaire emungwalo waliyo seme gold asinga ne cement ali etobolo naye ng'omuddugavu omuzaire talinnyayo naye omufalansa n'omumerika nga bakola ki gyebali tusobola okufuna strong leader omusajja bw'abanga akugamba nti budget ya Uganda eri trillion 50 fe tujja kubawa trillion 2 muve ku mpisa yammwe yensi culture value mutandike ebisiyaga kuba bw'otaba strong leader omuntu watuukira okuyisa mu parliament y'eggwanga lya America ne Bungereza n'amalala nti omusajja okwasa musajja munne kikkiriziddwa constitutionally n'atakomaawo n'ayingira ne mu church omusajja bishop yasoma theology n'amugamba nti bino byosoma bifuula nnenge na bishop n'agatta emigogo nga bwe kyabadde mu Bungereza emigogo gy'omusajja n'omusajja omusajja babadde basomesa eddiini omuntu oyo taba wakuzanya kati tuli beeraliikirira era bennyamivu obuvubuka abantu abalinga mu butu n'abalala obuyinza okutunuulira okubeera nti yatudde mu ntebe tayinza kuyingira mu gavumenti y'eggwanga lino enkya n'osanganga ku street n'abasajja bakwata kwegamba olw'okuba Amerika amuwadde sente nnyingi nnyo ate amuwadde protection ajja muwangaliza mufuzi literally kyotegeeza nti
nti nga President Museveni avuddewo omukulembeze agenda okuddawo ateekeddwa okubanga amakinga naye obanga amusingako webale ng'amusingako the moment wajja ng'ali wansi we tuwedde kubanga neewuunya omwana kuba kino tukyegeyamu ebiseera bingi ne muganda wange Sekabira wakuba yakyakukyogerera ku studio twabadde artist omukubi w'endongo for some time years nomugamba nti olwaleero akwate state power kubanga mu ndongo kuyingiza ssente nakudigida musajja ng'oyo omusajja n'amukwatira kavuwa ssente n'amugamba nti ffe twagala bye twagala kuba mwakafaananyi asobola okulumirira maaso ge namuga nti no amerika byogamba tubikaye kubanga ne booba babadde mu campaign sibulirangayo statement ekola attack Museveni niyo yali tannakulembera yajja avumirira yesooka lwaki tumuyita comrade era jjo bamuwadde ekirabo honale bakalema bamuwadde ekirabo mu South Africa ng'ekirabo ekyo kubeera mu member wa Pan Africanism mwoyo gwaki gwa Africa ddala anaddawo anabeera n'omwoyo gwa Africa eyo nayo very big challenge tolerance Sekabira bona avuma atya Museveni newala abasajja sole tusengaho nabese mu junganda baba alifalinga ku Museveni n'abantu bana abalimi abewafa balima mu nimiro zaffe olabanga ekitiibwa ky'owo omulimi ndowooza bwe baba balifalinga ku Museveni kino Museveni mubbi neyabye ng'ogenda mu babbi biki otunulira ddala omuntu amusensebula namukola ki naye nga bw'amala omusensebula agenda kuddayo eka yebake ava mu studio NBS agenda akole ki ddala tunaafuna omukulembeze omugumiikiriza kuba bino ebiriwo ku Museveni bye byaliwo ku bantu abalala ye naayiga n'akola ki n'asobola okukola ki okwongerako obwongezi akali nze njikuwadde sikyabuvunanyizibwa okulowozesa abantu ndife aboludde oluvuganya tugenda tuvuma President Museveni nti simanya mubbi simanya biki sikituufu munaakamu mubutuufu teri munnabyabufuzi ina waayimira naga nti Museveni omubbi tikiriyo wabula tugamba eggwanga alidobonkanyiza alemeddwa okukwata ku babbi be webalesewo information gifunye kati olw'okugirawo to clear the air nga si bya bulimba just 2 days ago oba yesterday 2 days ekiro kiri yali ne bukyala gwe bayita honare ba mongi nga bamuvunaana ebyenesese yagamba bino ono ye babwene omanyi nti research mugobi mu institute ya research avundemu olaba agamba tabaita yagamba amonge mumanyi twasoma naye nayo namwewunyako kimu yajja mu babbi nga tamanyi ti ali mu babbi my friend yajja mu gavumenti y'ababbi eya Museveni nga tamanyi ti aze muki bino byonna byayogera sibyewuunya kubanga already yasangawo ebintu byabaki kati gwabateetaka nti bamuyita omubbi sewe ne munaku 2 yakikubyewo ng'aga nti Museveni muki mubbi era buli ajja okukola naye akimanya nti ajjidde mu baki ati amwe researcher genda okinoonye ate era bigenda kufuluma ku social media kuba byamongi yabadde minisita mulamba yabadde interview nene nnyo ng'eriko badibeta bangi si byakyama togenda binonyeza mu kiwato nga mazina egyo ogenda gifuna afuta hiya inshallah taala kakati kyeŋŋamba ati omuntu n'amala okujerengula pulezidenti bw'atyo bw'amala omujerengula kyokka awaana ate yakoze ensobi direct n'agamba oli atalina gikola nti ebyo byonna byemukola lwakuba oli omubbi nebino byonna byemulaba ebyamaba nti lwoli omuki omubbi kakati naye n'abeera ng'agenda ekkiro okwebaka n'asisimuka tunaafuna tolerance omukulembeze anaddawo ng'alina ku bugumiikiriza obwo mpozi kentiddemu akatono katukolesa akamajemaje ku kimu ku kye tubadde twenyumirizaamu kwe kumala okukola investigation ne balyoka bakola ki n'ebyokukwata omuntu oluvannyuma lwenaku ttaano kati asole baamuliyiridde kale sole naye bwe mwamutadde nga muzudde mubadde bakyamu mwamuliyiridde ne mugamba ti zino $5 million
amakago gabadde ku bunkenke n'obulamu bwo bubadde ku bunkenke twakwatidde bwerere kubanga follows imprisonment okukwata omuntu yes follows imprisonment musango gwa nagomola okusiba omuntu nga musibidde bwerere tuyita false imprisonment. Two, eddala lya maje why bring a caravan? Nze mbadde ngundaba nti waddala ddeneko gwosobola n'okweyanjulira obulungi mu makage titukwetaaga otukolereko n'okumuyita tukwetaaga otukoleyo statement. Ekyo ekikolwa ekiba kyabaddewo simanyi kivumirirwa era siyinza genda nakyo kubanga ebintu bwe bityo bebikola ki bwe bitandika Kinwachebe bwe yali awandiika akatabo ke bayita things fall apart byonna ebedda bisasika tuvumirira ekikolwa ekyo era kitwagala tugambe nti things are falling apart ebintu biri mu kukola ki ebintu bye tubadde twewandiramu bwe bitandika okuba bwe bityo kibeera upset. Guno mulanga eri president ne security forces baleme kutuzaayo na kutuswaza kuba tuba twogerera wano twewaana on behalf of NRM n'ebikolwa ebyo ate bibeera public naawe obeeranga atalina magezi ayogera ebintu ebitakwatagana practical ekirala ekiriwo ate n'ekirala ekyo bwe kiba kyabaddewo era nga kitandise kireme kuddayo bwe kinaatandika maybe gavumenti eneddako ate eyo nekola ki nze mbadde nsaba ekintu ekyo tukikole ki traditional values zirinze kubuulidde twetaaga strong leader omuntu anaakola development corruption. President Museveni NRM Mungu ansasire nga barisacha ngali Kenya ambassador wa Germany nalangirira okumma visa ba minister balinga kuli aba Uganda aba Kenya ate in fact kubugaga obuli kubasajja be Kenya wantu wali corruption kwate wali wosente sajja bana trillions nyama yumba gakopi hafu ya nga hafu ya masakaji bamatiba bachiruba Charles Njonjo abasajja bangi bali babba ambassador wa Germany yatuko gaba these people are so corrupt eating our money so much that they are now vomiting on our shoes ndibabye ne baba mukubba ne batandika n'okutusesemera Museveni bw'ateekawo bino bye mulaba ebyokukuwaata ab'enguzi bibaddewo mu mawanga ga Africa naye lwaki tubiraba ne tuyomba yali iso eyamanyi ebyamabaati nga bagasanze ku kiyumba yadenze njagala bonna babasenyiwe bagwe bagawo omulala yagamba gateeka ku kisomero ono n'akatyanze gaze tiyani yagampereza nti gavudde mu officer prime minister ndi mugateeka ku kiyumba ky'enkoko kati gwayinza okulya bangezi yange eddini naye omusajja gwe baweereza amabaati n'agacange waka mbadde n'ekiyumba kyangawo kakati nze bwekuba kusenyiwa njagala abantu bonna tuwasinga omulundi ki because it has been the order of the day olutho irregular nga batugenda mu taxi nabaga muba mukyali awo omusabaze nga yagamba ye lwaki omusajja tawa traffic siringi omutwalo gumu fene tugenda waliwo ebintu ebibaddewo naye nga it has been the order of the day lwakuba abantu abiwuliza tebagala biwulira yenkola yammwe n'obululu nze nali njagala okwesimbawo ekalungu awo kubwe mupinde baga nti omusajja yasobolera ddala bano bali waga naye mwavu talina sente kweka baddira ekintu ekiri haramu ne bakifuula order bwe muba musazeewo tuve mu bintu by'ekiyaayi mubiviiramu ddala naye nzazaabigoberera saagala muntiisetiise kuba yebadde enkola yammwe nammwe bannayuganda mubyejjemu ate mubivumirire n'omuntu akuleetedde kasukaali omuvumirire n'omuntu akuwadde kasente okole ki awo malayika za Mungu ne Mungu bajja kubeera wamu naawe naye bwe bona olowooza nti oli abaddeyo miliyoni 10 gwate omuti gwa kyagudi gwa kakaaga mujja kutunka naye akusinga kubanga gwe tolina protection ya Katonda kuba nawe oli muki muharamu. Kakati haramu bwe tuba tumuvuddemu lwaki nkyogedde ti President Museveni yateekawo systems iso ye yataapinze mukulwanyisa enguzi system za Museveni ze zibadde ziroopa kati bano basekabira ne babyebambako ne babibambira ne babibuukira tulwanyisa enguzi wagitegedde oti wamanyi otya bwe babbeza kyoga President n'atuuka okusiba General Muhoozi eyamuleeta mu buyinza Member Central Executive Committee ya NRM etaliko bantu bawera na 30 mwaiko mukula nakati bakutwalewa mukomera Vice President we yamunonyezanga akalulu kagemanyi ka wali mu Buganda nakati bakutwale muki
holidays achogam nkuma mwaka fana mwezi not mwezi jime mwezi mwezi sorry we badete geza nabala nabangi nkuma mwaka fana nyiti government nedako for example omukuru Bob Wine yazze agamba senyonyi ne hodali bompuga nga babadde nesobi to yasoka umuleke uzira is he strong enough aina amanya agamala akasobola gamba nti ono omanye amani go kulembeze fe mu politics tuchita to be strong leader omukulembeze wachi chebadde e China Indonesia na walala era kula n'okuli ku mawanga ago ge twita tiger countries ogamanyi Malaysia na walala Dubai abakulembeze bachi bamani bana fa abo west ebugwanju baba beta authoritarianism regimes mbo obukulembeze obwekirimanyi babuyita mu musibira muki nenga ate tuddala Uganda nembera yayo enebera n'omukulembeze ow'amaanyi asobola okuba nti ne bwaba mwana wa nnyina kubafa abakuzeeko gwe bayokya Republic House omukulu Kyalugonza mwe yali atudde Salimu Sale Rwejema mwe bali bakoze eki babuza ebiwandiiko oba bali dekasede director of the Codes ne bali byokya mukisera ekyo Republic House yebulange kati yebulijo je ngamba tinensera yali takola ki Museveni nazizayo Buganda neri bagitanga balire wekana zinegimenti wali mu lubiri Museveni kali nyakala kumaliza kano Museveni ng'omukulembeze ow'amaanyi yagoba ba general banna nga mwe muli ne Muganda we Salimu Sale badda luvannyuma Rwejema n'abalala Bakyalugonza n'abalala olw'ekikolwa kye baali bakoze eki era nali ku BBC omukyala n'agamba nti kino ekisomozo ky'amaanyi Museveni kye yakoze bw'anaasobola okusurvivinga emyezi egiwera ena ng'akyali mu bukulembeze kijagenda mu byafaayo mu nsi bonna anaddawo anakikola sebo kano ka development kakamaliriza Jehova kabononja kudira inshallah